omujulirwa ow'obulimba taliwona kubonerezebwa, naye ayogera eby'obulimba alizikirira. Engero 19 Onyiriri olw'omwenda. Osobola okwogera ebigambo bingi today, osobola okuwaayiriza abantu, osobola okuba nga owaayiriza n'olaba nga ayiseewo, osobola osala emisango egy'obulimba, osobola okukonjera abantu bangi n'obasula mu buzibu, era abangi osobola obbassa mu by'oyagala, naye ogenda kubonerezebwa. Ekyamagezi kiriwa? Kyawa obulimba. Leka okubeera omujuliro ow'obulimba, leka kubeera muntu ayogera by'otategeera. Bayibuli egambye omujulirwa ow'obulimba talirema kubonerezebwa. Naawe atambula alimbalimba ogenda kuzikirira. Abantu bangi bazikiridde okola ekintu ne kijja nga kiyondoola abaana bo ne famire. So dduka ekibi, Omwoyo Omutukuvu atule mu ggwe, tatula mu balimba, tatula mu bawaayiriza. Ebibala ebimu ku by'Omwoyo Omutukuvu kwe kukyawa obulimba, kwe kukyawa okuwaayiriza n'ebiringa ebyo. Mukama akumpeera omukisa, kankusabire. Ayi Katonda omwesigwa, nsabye osisinkana omuntu oyo, musonyiwe byonna byabadde yakola, wabadde yalimbira, weyayogera by'atamanyi. Mukama nsabye omusaasire, mukwateko, muyambe, sangula byonna ebadde mu mutima gwe, sangulamu obubi osseemu obutuukirivu. Mu nnyina Yesu Kristo, Omwana wa Katonda wamwesabidde. Amiina. Amiina. Bye bye.